Kalifah je baleko sebo. Namje baleko. Osobeddwa eddogo lifuuse eddogo. Eddogo eryachi. Eddogo lifuuse eddogo. Eryachi oba. Sikutegedde bera mulambulo oli kyo watu kyosolo. Salubadda kuloga oba gwa muloga. Salvador eba channel yange ya YouTube. Era ndi mbagamba bampe channel yange ne timu ye. Bifaananyi mbiri n'omuntu akola naye abeera naye oziza kuba kubira amasimu yogere nabo mu buntu ne bagaana kati ngenda mwezi mulamba Salvador yennyini njogera naye so mugamba mu buntu bulamu nti nze nga bwe nagambe bafandi bange baboycotting ebikomedi bye paka ye ne timu yo banampa ki okitegeera nze ngamba bafani abange bagifuna batya yansindikira wano omulenzi najja nti ankola ne Salvador nze nzirukanye ebintu bino ebintu ebyo mbimanyi engeri gy'oli MP kakwasaganyizeeko ekintu nga naye weri bw'okola nemanyi ebintu ebyo bivaamu ssente tuteesa ne mugamba ekale akasente bwekanavaayo tujja kubeera nga tugabana era akasente ne katuuka ne kavaayo nga mbawaako haafu nange ne ntwala haafu sebo watuuka nga mundaba tebampa myezi gyaddako awo tebampa ne baŋŋamba ati waliwo n'ogwaddako ne batampa ogwokusatu ngenda okulemeralerako ne bakyusa password. Okimanyi yadduse yagenze dda? Yadduseewo taliimu mu Uganda saawa zino era ajja kudda kubanga wano Uganda era wamufudde kikyalo kyogamba esente ezimututeze ezavudde ku YouTube channel ya era bye byonna bye yateekako comedy we kati kiriwo lwaki azitwala ateekako comedy we gwalaga gwakoze buli wiiki kitegeera nabanga asobola obifunamu amajja so kati nze kyemugamba nti my friend channel yange mugimpe ng'omuntu kuba eriko content wange buli kimu kyange munsanze nayo nakamala b'emyezi nga 6 channel mbadde nayo kumala emyaka 5 so bw'obanga obonne mulugунyamu gwe mpa channel yange ogende ku police nebyo byokuntiisatiisa bikimbula okuba wagende wa president my friend tebikola nze mpa channel yange guli esente zo kate wagenda ne bakuwa ne sente nokola n'ekivulu noleta aba Jamaica aba Nigeria ku show yo aba Uganda n'otukuba enkokola ne kati ka channel ekyo nakyo kyakuluma ira kinnuma kubanga my friend nsi yaffe nakula netyanga kasente ke tulina okweinvestinga mu ffeffe nnyini bw'ogenderi wa president bakuwadde sente we investingemu osobola okutunda ne kakati olwedde oli mu kuteeka ate muziri exports olwedde bali abeeteeka mudda lwaki ofuuka kojja mu bayimbi kubanga nina experience kuba kati kiraba n'olabwa ku bintu byenkola nze n'abayimbi abaliwo okitegeera ebintu byenkola Bebe Cool abikoze kati kuba kati ofuuse kojja buli omu omubuulirira oyagala kudda mu kifo kya Chameleone kuba kati Chameleone engeri gyali omukulu mu industry buli mwana ajja abeera mwana muto nobwaba alina sente ze nebwaba alina obugagga ali bulungi yaba mulabanga mwana yalina omubuulirira naawe kyoyagala ofuuka nze ate nze nga we nagamba amazima amazima ngayita mazima agatali mazima era ngamba ago si mazima ya kakati tekineetagisa kumala kukula kumanya kituufu kitegeera wabula nina okwogera ekituufu mu butuufu bwakyo Salvador simubuulira wabula mubuulirako mugambako bugambi nti singa Kalifah abadde mutabani wo nga channel ye bagitutte gwandiwulidde otya gwe nga taata we kika kibuuzo kye mubuuza singa Salvador nze mbadde mutabani wa Salvador ye awulira atya nga mutabani wo amuggyeko ekintu kye okitegeera so ffenna twebeereremu nti ebintu byonkola nze bajja bikola mutabani wo nga toliiwo mutabani wange ajja bikola mutabani wo ate kijja nabbeera waasi kubanga nze wange mutegekedde okitegeera mutegekera biki era ajja kujja wanaafuuke producer wa kabiri bagamba nti gwe engeri gy'olina ebigambo ebingi obasirisa bo tebamanyi kwogera ate nina bigambo tewali wayekobanye gwe ne Chameleone engeri gye mwesimbyewo mulimu people power tewali atalina bigambo bingi kubanga buli omusoko ate olwo ye comedian ayo alya ku bigambo ebigambo byomu ayogera n'ekisinziira bigambo ki by'oyogedde bigambibwa
nti mbugwe oyagala kwesimbawo saagala bwagazi ngenda ogenda kwesimbawo saawa zino nti tolina wo osula mu studio ekyogerako kisebo kubanga era nze ndi muvubuka ne ate kirungi studio gyensulamu yange wabula ndi mu kukolerera abavubuka b'e Lubaga bonna kubanga ffenna abavubuka b'e Lubaga tekuli kayina nnyumba ekyo mba nkulimbi kubanga wuliriza kubanga tetulina mirimu nange kyova olaba ngambe kangende neesimbewo yenze ekizampa esookerwako ekyo kiraga nti abavubuka b'e Lubaga tetulina mirimu kati nazimba nti ennyumba nga ate sikola nasoma Kalifah nina ebitabo kuno kuyimba oguyita mulimu gusasulwawa mbulira wa nti guguno oba osasula NSSF simanya bwe naguvaako bajja kunsasula okitegeera guno si mulimu kati ndi mu kutegeeza gavumenti nti abavubuka ffenna tetulina mirimu nze nno ninako wensula kunsulako mu ka studio nga kange naye wali abavubuka bangi nnyeri tebalina opportunity eno tebalina bitone tebalina chance bali ebakuba buyondo ukitegeera Kalifah nakisalawo nze ebyokuba obuyondo nembireka nengamba kaneeyize mu music muveemu nziremu kukuba obuyondo nzite aba boda kyembuuza wabula nkola kino okulaga abavubuka bannange nti munnange tusobola okubaako kye tutandikirako wadde tetulina naye katugende abasajja bano tubagambe nti bannange mutulowoozeeko mwemulowoozezaako mwemwekka buli kimu kye mulowooza nti ate neffe ate abavubuka bemukolera ebintu ebyo tayimu egenda kutuuka nga tusobola nakugula sapatu obanga tekutwala mu ddwaliro gye bazimbye so kati mu mbeera eyo nengezaako okugamba nti Kalifah yamanyikiddwa my friend kansooke nkugamba ebintu byange abantu bye baagala Kalifah abafaani bange mukitegeera bakimanyi Kalifah is a ghetto boy atalina ukitegedde tavangayo oko n'agamba mbunze ninga sirina boge mazima naye nina amagezi gensobola okwapulayinga ate ffenna ne tufuna oyo ye mukulembeze era bonna abaakabi batandika tebalina wadde n'olwataano laba Bobi Wine bali bamujerega nga abantu bali kubaka miliyoni na Bebe Cool ukitegeera kimaliriza nga Bebe Cool bega oli kati muntu wakabi nimbye so kati naffe eyo line gye tukola gituyitiramu tukimanyi omusajja tuteerawo olukulu tumanya nti Bobi Wine nga bwe yakola n'abanga ava mu ghetto nganze bundaba n'afuuka wakabi n'agula emagere n'azimba beach nange Kalifah mmanyi kisoboka it's just a matter of time so kati era abavubuka mwenna n'Abafirika kyenjagala mbagambe kiziza Africa emabega kudda ku bino bannange bananjogerako we care so much about ebintu bye bakwogerako then noolemwa okucaringa about gwe byolina okukola ukitegeera kubanga abantu babawa emimwa kwogera bwe batayogera obumwa bujja wunya ukitegeera kati alina okwogera so kati negwe tekikumuvinga nze kyekinnemezaawo kusigala nga siwuliriza bigambo by'abantu ebigambo byo that's your opinion nze nina plan yange igwe bw'okusula mu studio bw'oba okirinamu obuzibu ani akugambye osulemu mu constitution ya Uganda okusula mu studio njagala ombuulire nti musango oba mu Bible oba mu Quran balina ebakiwandiika so kati to ekyo oba atolina mu kutunda bali mu kutunda butunzi studio kubanga bayimbi bamekanga Bebe Cool sawa zina agenza okukola studio ku myaka 6 pima mune Kalifah atenga asabye ensabe wa president atenga agisabidde mu bayimbi nti ninda yaba bayimbi biki ne Kalifah a young boy just myaka 5 mu industry wano nabanga osobola omwogerako it's an achievement.